Ekiseera bwe kirituuka obulezi bwa NUP mbusobola okukulembera oggwanga nkusobola manyi ne batandikawo ekibiina. Breaking news. Finally, Mathias Mpuuga alangiridde ajja kuba president omwaka gwa 2026 kati ono agambye byonna byonna abisobola ebbanga lyamaze mu byobufuzi atalina kyayagala kubanga amanya hakiva mu NUP kati awo wenyini wenja okubuliza ekibuzo ddala Mathias Mpuuga ono asobola okulembera eggwanga era n'ekibiina kino asobola era Bobi Wine ayinza okumuwa president oba nedda kati awo njagala nkusabe kavidiyo kano kampeleka like subscribe nga wataba omunigo ogusooka kubanga ate bino byokya Mpuuga ayamamiridde His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine kati wulira wano agambye nti bwe bampa akasiimo naye ng'afuna akasiimo ono Mpuuga mukambwe olodi adabuuza lwaki bakuwa akasiimo bakuwa kaki wakoze eki ekyenkizo Kyagulanyi Ssentamu honorable naye kati naye omubuuza nti ye bali afuluma ke baamu bali bamwebazaaki nja kujjukiza abajero airport pickup bano balina airport pickup eyakabi gwagala okusabaza okuva ku kisawo Entebbe enamba zezo ku mukono gwo ogwa kkono osokubakubirako anomanya enteekateeka ezisinga Mathias Mpuuga ye mukambwe era nga onagaze maaso nagamba nti Bobi Wine bw'abanga ayagala kituufu wa president enkola gy'akolamu emirimu gye y'emu ku zisinga okuba enkya mu bigambo bya Mathias Mpuuga era nga anja kwongera ompe endowooza yo Mathias Mpuuga ono musobola okumwagira akuba president omusajja agwe gamba owekitiibwa kati ngenda kubanga video eno onjekuwa osobola kubanga obyewulirako byonna Bobi Wine ono amaze amamirira wabula nga ne Mathias Mpuuga agamba ku luno atogenda kubanga onyigira mutoke nange kankumamirire kuba nange mmanyi okumamirira bigambo bya Mathias Mpuuga era bwe biti bwabisengese nga amamirira Robert Kyagulanyi Ssentamu His Excellency Bobi Wine singa mu byobufuzi nali noonyaamu byangu ebbanga lyemazeemu singa ebyangu nabifuna dda naye ebbanga lyempangaalidde mu kubeera omugumiikiriza n'okukola ekyo ekinsuubirwamu omuntu yenna ngwekisinze nzekka abantu bonna abawangadde mu mbeera gye tuwangaaliddemu ne beewaayo ne beefiisa si kya bugunjufu okubatyoboola nandi bali tokkaanyiza nabo obutakkaanya tujja kubufuna naye bwoganda bwotakkaanya naye busuubula ng'ojjayo ensuululu omuziike bwalemera kungulu okola otya n'olwekyo kyabulabe nnyo munnabyabufuzi yenna ogezaako okutyoboola banno okumaakuma abalala n'obabuzaabuza ogeze kuteekawo ekifaananyi nti gwe oli wa kitalo nnyo abalala tebaliimu kantu munnabyabufuzi yenna alina access asobola okufa n'omuzindaalo n'obuyinza obw'entebe kyabuvunaanyizibwa obukozesa obulungi kubanga obutakkaanya tebujja kuggwaawo naye obutakkaanya ku nsonga si bulabe naye okubanga obutakkaanya bwali mu nuupu nti Mpuuga yetagwanidde kasiimo era nabo bandibadde bukwatibwa mu ngeri ya njawulo so si kumutyoboola nyina famire nyina amaka abaana bange bwe bakusanga nga govuma kitaabwe bakulowoozaako ye nyina abaana bakuze basoma amawulire bagalaba ne social media bagibeerako abantu abali bakola ebyobufuzi mulina okukendeeza effujjo n'effubitizi n'enge abamu bye bakola bikozesa nge kyabulabe nnyo enge gye mulina ejja tulowozesaako ng'abajega oba oliawo n'omulembe guno abavubuka abatuvaako emabega ba myaka 20-25 balina okukkiriza bayige bategeere ekitali ekyo mujja kwogerebwako ng'omulembe gw'abagwagwa ng'obuyinza bwe mubadde munoonya temubufunye naye nga temulina kitiibwa naye nga n'omukwano temulina n'obwasseruganda nga mubwonoonye ebyo byonna tusobola obituukako nga tuwuliziganya wakati mu butakkaanya byetukkaanyako ne tubikola bulungi byetutakkaanyaako ne tubiteeka ku bbali naye ekyokugamba nti mujja kuvuma butakkaanya naye atali wa kibiina kyo bwoga nti gundi Mpuuga yakaanye n'ebusuulwa nenze ku saidi ya busuulwa Mpuuga n'omuliisa abeewaabwe by'omanyi ne by'otamanyi n'omutyoboola si kikolwa kya bugunjufu era njala bategeeza aba NUP abalowooza nti eyo nkola mpya ejja tufunyisa obuganzi balina ekigambo kibakozesa bwe tumuyiseemu eggaali njala bategeeza nti kya bugwagwa tekibafaananya ng'abantu bategeevu nabo bonna babibakozesa ne babagulira buddeta ne babawa airtime tebabawa kitiibwa
tebagamba kuvuma abantu ne babawa ekitiibwa babatwala era nga abagwagwa. So abavubuka baffe mukkirize mulinyise omutindo muleke kukozesebwa kutyoboola abantu bwe mutyoboola temusobola kusobola buuzibwa ngatto zaabwe. Nkola mu ofisi z'ebyobufuzi okuwa akasiimo naye nakino si buli mubaka wa paalamenti ndi yali loopu yali omu nga sipiika bwabeera ki omu. Bw'oba oba leader opposition oba weetisse ekitiibwa ky'eggwanga eky'ekibiina kyo ekya paalamenti ne constituency yo ensonga lwaki commission egamba nti bw'obanga obadde sipiika oba loopu tosobola kubeera eyo n'otambula n'oba tokyasobola nakuba ngatto ddagala ekitiibwa ekyo ky'obadde weetisse ku lw'eggwanga kiba kikkakkana. So kyabutegeevu mu by'obufuzi okulabirira abantu batudde mu ofiisi ezawaggulu kubanga batambulirwako ekitiibwa ky'eggwanga batambulirwako ekitiibwa ky'ekitundu kyabwe eky'abantu baabwe osalawo ebintu bingi nnyo ku lw'eggwanga. Bw'obanga leader opposition nandibadde nze tebabimpa okola ebintu bingi nnyo ebinyiiza abantu mu paalamenti oyimiriza ssente nnyingi nnyo n'olinnya ku baminisita ku bugere bano bajenero ku bugere ensonga kibagamba nti bw'ofuna woofiisi bakuwa obukuumi nze tebabumpa kubanga osobola okugamba nti oli ayinza okukulina loga nti oluva mu woofiisi katukulinde nga tolina nti tolina bukuumi. Mu nsi z'abantu abagunjufu nga si bafubitizi ebyo bikkanyizibwako yatebeera debate. Debate yokka ebeerawo nti kiki ekisaanidde okukolebwa byebateesaako ebintu omuntu ono kiki ekiba kimuweebwa so si kugamba nti togwanidde bakwebaza ki si kwebaza bwebaza nti mukolo gwa kwebaza kutegeera kinyusi kya buvunaanyizibwa muntu wabadde akola mu nsi ye naga nti atambulirako obuvunaanyizibwa buno ekitiibwa ky'abantu be ekya constituency ekyekibiina kye n'olwekyo agwanidde okuweebwa ekyenkizo. Gwabuuza nti bakuwangaani badde otegeera buvunaanyizibwa bwenkola oba obadde bumwekizayiro kyonna abasobola okifuuka ne tokyefuula bwefuuzi okituukako nga kirimu okukkaanya ne banno. Ekiseera bwe kirituuka kwe kukkaanya kwabo benzikaanya nabo ku byonna by'obuuzizza ekisooka byonna nsobola okubibeera kuba mbisobola. Osobola okubeera president wa NUP, osobola okutandikawo ekibiina, osobola okubeera president wa Uganda. Bikudiddemu okiddemu bulungi nti byonna bisobola. Nkuddemu ansa y'emu kubanga sigikutte bukusu nti ebyobufuzi si byakukola bwa nnamunigina. Olina okubeerawo n'okukkaanya kwabo b'okola nabo ebyobufuzi. Nga benkola nabo ebyobufuzi mu ggwanga mu kibiina e Buddu n'ewalala nga ye consensus byonna byogeddeko mbisobola